My brother. Ogamba otya mukulu wange? Balista Timo nkwagala nnyo my brother nkubira ku bantu awo n'ennyumirwa. Kati batikitoka abazina. Lewalage chichi Junior gwata ina network obanze oina network ate boze network yinedda yeberere mu network Junior ompulira nkuwulira kati ompulira bulungi kati nkuwulira ssebo ogamba otya eyo tuli my brother entusisi nyangu gireke embosi tikitoka abazina amazina wali ovuma baaki abali bategese ebivvulu Justin Mbamba gambako bugambi nga mukulu waabwe Junior okwogera nensi nekukkiriza okwogera ensi nekuwuliriza nga bw'oyogera abantu kyoyogera bakitwala si kyangu kati opposition tugiina naye tuli batono aboogera ensi newulira kati buli kye tulaba nga kirina substance tukyogerako sometimes we twogera okusensitizinga to give direction and to give advice where due lwakwa kati tulina vibe za njawulo walwajja okukola video nga Godfather atandika okwogera manya mmwe nze abandi eno mu misambo mbadde mbagamba walwajja okujja nga ayogeranga Edisendi walwajja okujja nga alinga Junior waliyo ne Timo ayogerera waggulu so we deliver information but in a different vibe mu vibe ya njawulo nensengeja naye abatikitoka tubaleke bagira bakuba mapiano gaabwe tubayinako obuzibu but those things are not sustainable. Omwana we yabadde mutuufu aba makasi message ye nagiwuliza ekiro nabadde tempted okuvaayo nsooka enkole video wabula video ye ekyannemye okukola cause nadde njagala translatinga kigambo ku kigambo kuba abantu abasinga bali kubya balala bye babavuunulidde manya abantu abasinga Junior they are illiterates tebaasoma ate ekirala omuntu bw'avangayo n'ayogera emboozi Junior omuntu omutegeevu tawuliriza bigambo ku kigambo ku interpretinga wabula ayagala nnyo tegera perspective omuntu mwayogeredde kiki ekitu kinusu ki ekiri mu message ye omuntu asogama ne Junior lwaki tokula gwe n'okitwala kigambo lwaki tokikuula bw'otyo oba tutegeera ati oba badda ngamba nkyuse mu mbeera zange oba badda ngamba oba badda nvuma kati ekituufu ekibeere mabega w'omuntu kyaba yategeeza mu message gist eri mu message yesinga okuba ekikulu gwe wasoma ki nasoma ne nnyoko omugigi n'olaba nnyoko yagwa omugigi talina ssomo lyaliyita mu nsi muno obino biso bya konfirmasiyo manya kusiigibwa kw'abalwadde abantu abasinga essomo ly'abakatoliki muliyiga eryo kusiigibwa kw'abalwadde baliyita omusumba n'akuteekako omusaala wama Junior mbadde ekugamba aba Junior yavuddeyo n'aleeta message eri direct ale kitwala omuntu nno ali brave okuvaayo okwogera aba be yayogedde ng'ensi ekyali mu speculation nti Kamili ali mu kwewamba simply because Juliet Zawede yamuwala $6,000,000 batandike project mumanya ali mukola ki aba ye yavuddeyo kuteeka kintu ku silver plate buli omu akirabe omusajja atali mu kwewamba omusajja suffering from addiction alcohol addiction yakosa ebitundu bye ebyomubiri owulya bulungi abasawo bamugamba bw'anaagenda maaso ng'akyali ku addiction ng'ali ku rate y'emu gy'atambulirako ng'enywa akyanywa ennywa y'emu kamyoni asigaze emyaka egyo bino si byange biri mu message ya aba nziriramu ggwe kadaama
Owulya bulungi kitegeeza ki kati aba yenga mwe mukyatunulide manya Kamira ayinza okuba ali mu stunt manya ali muki avuddeyo n'abagamba oyo gwe muliko si stunt because tulina akambo katera okwogera wano there is freedom of speech however there is no freedom after speech kati ye aba mu position ye ne waali alina freedom okwogera kyayagala one ali mu first world country wasobola okwogera ki abaana ebaweebwa ekitiibwa era ne Daniel asobola namugamba kati waki wakoze statements zifaanana bwetyo omwana osobola n'okukyaza omusajja waka nagamba mam what you're doing is not right how can you bring a man in daddy's house kati yo freedom ngabo bahaba bakuze bagiraba so kati yalabye nga waliwo concern mu bantu era kyobala ba message yabadde aweereza teyagiweereza buli omu nedda yagiweereza bafani ba Chameleon abamwagala ebyaddala n'abantu abalumirirwa Chameleon ebyaddala because omwana ono yavuddeyo n'ayita swatting anagamba nti ne ba promoter abasigala ba booking Chameleon ne mu mbeera ye gyalimu embi buli omu ng'agiraba physically kikyamu omuntu mu booking kitegeeza bana ba mutima bana bamubeerako bana baleta ebivulu bolo okuba baagala kusigala nga bakola sente basigala doctor tuyina Sheikh Sese tuyina Shegguru tuyina Shegguru Chameleon we yatuka kati junior takyayina kubanga akola ne shows okumwayimba ki Chameleon ayina okubanga akola show 3 buli mwaka nga sente zaafunamu zisobola okumulabirira omwaka gwonna ofuna bulungi omani junior empewo y'ekiro ey'abayimbi gye babeerako buli kasaawa n'agenda eyo ng'enkuba yatonye ne balinnya mu bisooto ne balinnya emmotoka ne bafiirako eyo ku makubo kati Chameleon ezo haso zonna zonna azikoze eki aziyiseemu lwaki akyagoba sente okutuuka kati ate nga tumuyita legend gwe bagambe Celine Yoni ayimba bbaala ku bbaala Celine Yoni bayimba eri ku Caesars Paris ayimba shot 5 mu Caesars Paris sente ze bamuwadde nga zimulabirira omwaka mulamba kati Chameleon ne legendary stature buli omu gyamulabiramu yandibale takyali muntu akagoba wano na wali ajja kukutuka agwe and Chameleon you don't have to prove anyone anymore no muntu asembayo obutakwagala akimanyi Chameleon ye gwe number 1 oba akwagala oba takwagala we are yet to live to see another living legend like him wadde abasinga baagala bimugamba nga afudde Chameleon takyalina na kufulumya luyimba ku ofulumya kinga neze wasooka ofulumya ennyumba lukaaga abasinga ne tunabazuuliriza zimalayo owulya bulungi kati enempewo y'ekiro Chameleon gyagenda yeegobaagoba ne alcohol addiction yemuleetera okuba ntasobola kufuna mubiri tasobola kunyirira walaba obuzina bwe yazina olinga ali ku show yenenene alinga omusumaali alinga bwe basokoddemu ebyenda ofuna bulungi nofuuka laughing matter mu bantu nenga what are you proving nga ne Lord Fred Sebatta eyayimba ddole y'omwana akyasobola okukola concert n'ajjuza you don't have to prove people every time omwana yabadde araisinga concern ye nagamba daddy kino nkikugamba abasawo baakugamba lekera awo okunywa omwenge olutatadde abo abantu abakwetoolodde tebakwagala yabadde straight nagamba abantu abakwetoolodde tebakwagala baagala kukozesa for monetary purposes baagala kufunamu ssente oyo mutima akwata n'essho gye basibyeko ebikaali abisibya bikutiya Chameleon n'ayimbawo ne mutima mugenda kutta Chameleon mmwe kabuulire kunanaagira onanaagira bikigwe mutima otwala ote Chameleon ayimbire abantu abali mu buyaga abantu abali mu Chameleon talina nnyimba ziwemula kitegeeza asobola okuba ng'essaawa eno ng'ategeka Serena yokka ng'ayimba corporate shows zokka ng'ayimbira Stanley Bwiki ng'ayimbira Umeme ayimbira Guni corporate parties zibeerayo bazawi tebayimba gwosobola okuyita azayi bamukuwa mu kasooto swangizi n'emukuwa junior tasobola oyo kyaze tasobola mukuwa azawi osegenya kabala akakatale mumulyango mwanya microphone kabagirete ku mulyango ebyo microphone wayimirire eri wala tesika yimbira wano kupi n'omuzindalo what kind of shows are you making guys ofuna bulungi waliwo olwokagoba n'otuuka ng'olina okuwummula you have to rest Chameleon
You are a legend. You don't have to prove anymore. Katika kuleka kintu kimu Junior. Ekintu ekisinga okusumbwa Chameleone kiri eki. Abantu bali nabo mu race badayiz bakita okutuusa omuzannyo. Batuusa omuzannyo gwe bazannyo. Aha. Nati wenjagadde okiteekako ekyoluganda ekiremera mu kamwa. Diversity kwekola ekintu mu ngeri ez'enjawulo. Kati bali abasajja omuzannyo baagukyusa music bamumulimu nga ba legend bayimba lwe baagadde bayina ebirala ebivaamu ki sente. Kati ate ye akyali wano akyalina kagoberawa mu music. Oba kitegedde Junior kyenkugamba oli mutuufu kuba kati Bebe Cool ali mu business ali mu government alina business zireta sente zaddala ali mu ziriyo estate nguudo kati Bebe engoye azigula South Africa awo kukaba ebintu byakola byamaanyi kati babadde South Africa ku show ya Guno ono Bobi Wine ye European Union ye musasula ali mu bazungu democracy kati ye Chameleone alemedde eno okategedde bamutima bamugamba gwe legend naye legend ayimba ki lwaki omusajja mumukubisa show after show kati bali banne bagenda dda Bebe Cool alina za apartment alina real estate ali mu kuguruminga mwana we mutwala mu bintu by'amaanyi omulaba nga vision ye eri waggulu press conference dakika 10 yogera tambula genda ali mu kola bipya ayimba ekivulu ekyo tondeke ekiwatule nga 26 naawumula oli munne ebino yabivaako bwagende Canada mamuwa microphone nakoma buyimba bubiri nayogera ebyamututte naye kati gogo bali nawe mu game nga n'okubasinga obasinga. You are better than them. Musically bakuleka mu music wo olwane naye kati bo music bamujja mu social capital na linnya kati go musigala mu nga business. This is why you're still struggling till now. Onfuna bulungi cause kankubulire Junior sako y'abantu botambula nabo badictatinga nnyo obulamu bwo bulaga kati wotunulya Chameleone n'abantu abamwetulako walabye bageze kudwalira abantu abamubaddeko eggaali kati Chameleone tokyalina kubanga okyalina n'eggaali on your level abayaniriza Bobi Wine wo batunulira okaba amazi batunulira abayaniriza Bobi Wine ku kiti kudwalira bunaba obalaba esawo nakulyawo kati abo alien skin balina okuba n'abantu batu bafiki Gaza kozi bakyakagoba ne kati goli starman wachikuba dabulaza kati Bebe Cool amulaba atambula n'omuntu ogwa kobula atenga ayambadde bulungi olaba ne education yenyini omulaba abantu batambula nabo atambula n'abavubuka nga bambadde nga bali smart kitegeeza stardom ya jambala natandika okugibeera naye gwokyayagala kakaso ingire mushundu maja oyo sasamaze oyo togenda kwera musasamaze paka onfuna bulungi kati Chameleone akyali n'okwetereza ng'omuntu asalewo agamenti kati ndi legend sikyalina kirala kyengira bw'aba asazeewo kugenda mu gavumenti agiyingire bamuwe ekifo Chameleone gende wa musabbo omusabe ekifo akufuna akufuna chairman ow'ennakawuka obe chairman w'ennakawuka ngo otula mu ttebe lw'oyagala okola lw'oyagala kati Kenzo yalina biliyoni ze 13 omugamba ki toyina kyokyamugamba Kenzo bulamu yabumalayo kati omugamba ki abeera wali mutundwe ku hoteri kuwuga okategedde Kenzo asiba Dubai asiba mwezi osinga agenda atambula kati bakenzo bategeera game ti music togenda kuyimba paka tamale otuuka n'okoowa muganda wange Junior ngo olunaku olwo abayimbi abo balaba ng'alina show mu Kampala 2 naye nga bamubuukinze emubende ne bavuga emmotoka ku kkubo vaayo kugenda kusanga show ofuna bulungi kati Chameleone gwokyatula mu motoka bakuwube module eyo tekisoboka olina okuba n'ebivulu byo 10 buli mwaka ng'oyimba ekivulu ekyekyo
buli mwezi nga bakikuwaako sente. Katika nkubuuze Junior, omanyi lwaki Bebe Cool takuba international shows? Gweko ka Bebe Cool mwagenze Dubai. Bebe Cool agenze Saudi. Taziyimba ezo. Yetegeka ne ye packaging woba omwagalo mu bookingira ku sente ziri right. Afulume nyumba ye ajja kukolere on a very principled monetary value. Not kale tusalireko. Kale tusalireko tujje tukole. Kale tusalireko tujje tukole nedda sebo. There is a time you have to say kati yo level njivuddeko. Olaba ne Kenzo yenyini yekuba mutochi n'amanya kati wano wetuuse. Sikyaddamu. Kati otunuulya ku status ng'ovudde ku kyalongivite wotunuulya status buli omu gy'aliko Kenzo ne Kamyoni who's better? Kenzo kati ali better both financially, branding, stardom. Olabira ddala Kenzo nkati muyimbi ajjudde ebyaddala. Alina direction. Omulaba omuntu alina sense of direction. Kenzo improvinze nnyo. Luli yavuga emmotoka V8 n'agiparkinga mu bitooke mwagenze kuziika. Kenzo okyatweka n'emmotoka mu bitooke. Okyayinamu amaala amatonotono naye oli musajja wa kabi ate nnyo. Osegeera kati Abba ye bw'aba ayogera nga ayogera ku Chameleone. Tamwogerako nga gwe bw'omulaba nti legend. Ayogera ku taata we. Buli kyayogera buli kyafumya mu kamwake ayina moral authority ekifulumya. Ate waali akuza okuba nti asootula ne Chameleone n'atuula wano Abba n'atuula wano n'amugamba ekituufu nti daddy what you're doing is not right. Kisoboka okuba ng'eno discussion wabadde nayo behind closed curtains for a long time. Kati ng'essaawa eno Abba alaba bw'anaavaayo n'akiteeka mu public ne kibeera visible nti kuba nti Abba kyali mu kukola Junior nkikugambe bali mu kweyambula burden. If anything happens bo bajja gamba ffe twavaayo ne tubakola ki? Tubagamba. Okategedde. Era Abba ne kye yakoze maama wakimanyiiko. Because Abba ne mami we bali bati. Because there is waliwo video waliyo comment yavudde nga Abba agamba nti family y'aba Mayanja abo aba Muzeyi Mayanja n'abasigadde bali so evil. Olunaku Yagabe they are evil people. Bantu babi. Bagamba mama wange tino taata waffe bw'anaafa tujja genda tulye ku street. Kitegeeza ki Abba ne mami we bali bati. Ekitegeeza family y'aba Chameleone eyina bye yayogera abaana ne babiwulira ku maama waabwe. Bayinza n'okuba tebaabiwulira wabula nga maama yabibakola ki? Yabibagamba. Kitegeeza connection ya mami n'omwana eryeti. Kati what Abba is doing right now bali mu kweyambula shame. If the letter comes bad bajja kuvayo bagambe eti ffe twabagamba omusajja alina addiction mwa badde bamusiibyanga ku biki ku bivulu. Ofuna bulungi so eyambudde obuvunaanyizibwa. Thank you. Beyambula obuvunaanyizibwa nti mwe mwaliwa mwakimanya nti omusajja mulwadde kozi yagambe owa Chameleone alina pancreatic gund cancer something like that. Yagambe ekirwadde ku pancreas ye. Kati kitegeeza bakupini pointing do obuzibu bwe buli. Kati kiri eri ggwe tebikyali bya mu kateni tebabikugambirako eri waka oba bikugambira mu WhatsApp group kati babikugambya straight ne bafaani wabeerewo nga bakimanyi nti bakugambako naye wakola ki? Wagaano kyuka. Because Abba mu statement yayongera n'agamba nti my dad has been suffering with this addiction for a long time. Kitegeeza bingi ebire mabega wa suffering byatasobola nakukola ki? Kutubuulira. Kozi gwe suffering joli mu kulaba gwali mu public yeno nti Chameleone agenze mu ddwaliro ne waliyo ne abuse n'ebyala ebyajjirangako. Kitegeeza balina obusungu ku muze. Okategedde balina obusungu ku muze Chameleone gwakola. Bagulinako obusungu. Ne just wabadde nga tebalina ngeri gye bakola ki? Gye bavaayo kukyogera naye ng'obusungu wabukola ki? Nga babulina ku mutima. So kati it's high time management etunule mu mwana kyayogedde. Mukendeze ku bantu emutambula nabo. Strategize, rebrand. Chameleone is everywhere. Why?
Chameleone we yatuka ainokuwa show egulawo omwaka ne show egalawo omwaka show enzo asigale kuyimbira corporate companies. Abo gamanti family ya Chameleone bali evil people. Era no gamba yagambye nti eyo story mwe tunaba tujagala ajja tubuulira. It means waliwo ebintu bingi ebiri emabegeeyo byatasobola nakugamba byatasobola tugamba naye nga bibadde bihappeninga. Kati Chameleone akoze atya okulaba nti naye marriage ebiranga eya Bebe Cool neya Bobby Wine because be bantu bali nabo mu business ba competinga nabo. Kwa Bebe Cool olwalero aina marriage eri successful, Bobby Wine aina marriage eri successful. Lwaki ya Chameleone yeganye kati ekiziwe ekiriwo Chameleone yalema okutegeera nti kati afuuse musajja mukulu. Kankuulye Junior go bakugambye osobola okuteekawo omukono gwo n'ogusibawo nti obufumbo bwa Bebe Cool babeera mu masanyu meerere era bayomba. Because if Chameleone, Bobby Wine and Bebe Cool have been on the same stardom level, chitegeza they faced the same struggles ne habits ne mize ne bigenderako babikolanga byebimu ne chitegeza chi bwe baddanga yewa kago weisanga otya wali obaddeko mu Bala Junior n'ogamba tuddeyo ebikazi tubikube olina ddayo we namugamba baby nduddeyo naye sijja kiddamu kati gwe nojja n'okuwowuwo okategedde ke kugamba katitegeza ki Zuwena ne Babi basanga ebizibu byebimu Daniela bye yasanganga. However bizo okuwa ebyabano byali controllable nga bafuna nenge gyabinyiga munda ne bikomaawo cause buli lwokula Junior oyina okufuuka omufumbo omuntu yenna okujjula okufuuka omusajja ajjudde oba omukazi ajjudde oyina okuba mukyala Junior mwami Junior. If not that tonakula kati bali abasajja bagundi ba Bebe Cool ne Bobby Wine ekyo kye basooka okunyweza basooka kunyweza entity ya family n'ebibanga ebintu ebitambula bulungi kasoleta kamera okuba ekifaananyi Zuwena must smile. Omusajja alina okulaga nti ali supportive era Uncle Bebe omulaba Zuwena Keks buli wabeera Babi omulaba nga Bobby Eva amubeerako nti tugende busaba tuwagire mami Solomoni kitegeeza feno mu public tulina osigaza kiri nti nno entity ya family weeri enywedde oba enywedde oba tenywedde naye kati gwowuwo toyagala kumanya bw'ovaayo bw'omukuba family yammwe eri aggressive eyiye eri violent ono bwakuwa owuwe bw'omuwolereza byoli amaaso nti afe bamayanja tukubamu tukubamu mubera mweri brandize nga abantu abali violent so family teyagala manya kati who is going to be on your side nga mama nyini mwevuddeko mulaga mwavaako who mama nyini mulaga nti motemwagala manya kati kankubulye the first principle in life you have to have a wife, you have to have a man. Sira Queen aliye Kampala siba kunoni vitaina kya kusinga ng'oli mu makago n'omwami wo oba mwami wo ina akasoro batalina oba amalako batamalako oba akola kyo batakwaki olina okuba ng'olina ekitiibwa ekikutambyako nti oyo mukyala Lwasa oba olina akasoro batolina kati bali abasajja kye basooka onyweza kati kwe kankubuuze kale katwogeremu wano byakusaga Bebe Cool ne Bobby Wine mbeerayo temunyiiga goyagala kungamba Bebe Cool tazina bali oyagala kungamba Bobby Wine tazina ko bali asobola okuba nga alyako ebbali naye alyako responsible naye kati gwe oli ebbali ne mu kamera n'okola ki n'obiraga kitegeeza there is no Wednesday timo gye nsoolokera ku makya ne bagamba ndi member of parliament ne munzikiriza mugamba gwe Timasi batukunamire wano gwasiiba yasama wano weekutotya mu bantu kyekifaananyi kye bagenda okukola ki okulabiramu era kati pozi nga nfuuse pulezidenti w'abamalaya awo bannonda
bagamba ekisiro kyaffe kitimo tukiwe. Uya timo yesimbye omenya kwa president wa Best Hotel. Kamiliyoni yebulandize ng'omuntu atali nnyo family mani. Kati kankubulire nno Junior. Okimanyi nti Firebase eyo bebamu ku bantu abasinga okuba ababadde n'ebigaali ebisinga okuba ebyettabbu mu Kampala wano. But you will never see Bobi Wine involved. But gosobera ngo gamba Firebase balina fujjo ne there is no any clip or any video nga Bobi Wine akola assault ku muntu. Teriyo. Ofuna bulungi kati ono ye bano bo empise bakubya abantu kiboko ze bakubya abantu brandi ya mwete mugikutte bulungi. By the way, in Abazi statement, yainawe yagambire tino. Now the things are coming back to haunt him. Bikomyewo kati. Ebintu bye wakola angedda kati bikomawo ne bizza. Olaba Junior tetwekutte bulungi wano nga tukula. Newe tunakula bijja kuzza omuzigo. Byowawe mulanga nga bidda. Byonna bijja kuzza omuzigo byonna bye tukoze Junior. Oli awo n'abaana bo nga bagadda ddiruuku. Okitegeera govumaawo anange kyogereko tetwekutte bulungi. Tetwekutte bulungi Junior. Tugenda kuswala mu bukulu. Nga ndi n'abaana bange olwo bampita sister bannange. Ndeka timondeka. Oli n'abaana olwo bakuyita sister Junior bannange. Bakubuuza daddy, how did you become sister? How? Ndeka kati ate nkiraba. Bw'otunuulira babbebe kulu bano ne Bobi Wine. Babadde nga n'entalo zaabwe naye nga ziri nnyo ku siteegi. Nga teziri nnyo mu bantu eno. Violence waabwe balina engeri gye bamupakeginga n'asigala ng'azimba bo nga bba abantu. Wabula nga tali mu kubateeka wansi. So here we are now. Nti n'omwana we avuddeyo akugambyeko. Is this the last trumpet they are blowing for you? Are you taking this positive or negative? That is up to you. Omanyobuli wogamba omuniga ekintu. Banna baso abamwetodde bamubulira ekyokola. Asta nawe omwana kati ayogera kimwana zo dogo we yannemo tegeera. Okitegeera? Bagamba batya? Bagamba Rasta mwana akakana ze kannemo tegeera. Akana chovola bobwana omwana chovola byozala nabivaako. Kati waliyo abali ku gaali yo Kamiliyoni abagenda okulaga nti Albert yakoze kiki? Kikyama. Ofuna okitegeera batono nnyo abajja okugaba mu kyayogedde kye kituufu. Bo bajja gamba Rasta man kati biki naawe byolimu. Kyoyo omwana yeyogeza mwana. Omani bumanyira kati uli amani kakidobye kagamba Rasta. Tugende wama tuliye enkwakyo yaffe. Okitegeera? Kati so essaawa eno omwana oyo Kamiliyoni waali awo ku kitanda mu video muno yabulabye edda obwa Abba naye nkusaba kusaliremu n'akanga okalabe. Nze Kamiliyoni nkwagala ng'omuntu. You are somebody who have to be celebrated. Lwakuba munange kati ffe we tuli omuntu okubeera mukwano gwange tagula mutwe gwange. Nange bwe nvaayo nenkola ekikyamu tekigana Junior kujja n'atugamba Timo leero bayokyezza. Ate sikitwala mu mutima mubi ensobola ekwagala yeekugwa ku bbwa. Nze I've ever been with Kamiliyoni ng'atudde wano otudde wano. We've ever shared one room, we've ever had a conversation. Ofuna bulungi. So kati essaawa eno bino bye tukugamba bitwale mu mutima mulungi. It's never too late. Njagala Kamiliyoni obeere mu nsi muno nga Lucky Dube kozogo mukisa teyagufuna Lucky Dube. Lucky Dube teyagufuna. Njagala tisto obeerewo nga Yvonne Chakachaka koza abaddewo n'alaba ku ntuyo ze ng'azifunako. Omanyi Chakachaka yakoma dda okkuba ebivulu. Ne till now she is still celebrated. Njagala obeerewo omanye tino Kamiliyoni. But abasajja bo competing nabo, you cannot compete with them now. Yes. But now it's never too late to rebrand and become a better person.
Take every criticism as a positive criticism. That is the only way jogendo okuva mu mbeera eno ate omala wangule. Because wakyali abantu abakyakukkirizaamu okuva mu elite. Wakyaliyo ba elite abakukkiririzaamu. Kamyono China office nyingi zosobola okutuulamu. Liru pazo kyasobola kuyingiramu. Olina abantu bangi bakyasobola osisinkana. Ono batasobola kusisinkana. Genda osabe ekifo mu by'obufuzi. Genda ofune woofuna akatebe wekwatire omanyambu gwe diso gwe miso gwe funa akatebe bakuteeka kozi nali jimu yenyini ebaddewo ogisavinze ogikoledde obadde escape boat wanje ne sente bamuwadde bakuwadde obadde escape goat mu music industry banga lyonna buli muntu gwe gwanenya NRM kati va mu byokubeekweka genda bakuwere ddala sente bakuwe n'ekifo okole Chameleone Bebekulu taliwo gola Bebekulu omulaba alaba ku bivulu. They cannot don't just talk ku myaka jo at your age and your medical status ndo chacha ino kwegobagoba munonya sente for what? True leader tandikirawo Ogamba otya mugana wange Timo ndi stede kyekiriwo ndi pole naye ng'omukulu Junior oyambadde kanzu leero ng'oli bulala onyumye. bwe tunyuma nti tulya za gavumenti bwe twambala obubi ng'era batuwalana mu ddakiika zino ze nnina entono sooka opanalisisi yo Chameleone nve wano Kaakati okusookera ddala bannange njogera kino nga ge mazima sirina nsonga yonna gye nsobola kunenya Chameleone ku bulamu bwe n'engeri gy'atambuzaamu. First and foremost Chameleone we yatuuka takyefuganga ye celebrity life ye mufuga okiwulira olwaleero Chameleone yamanyira expensive life nti ne lwabeeraawo nga talinaamu ssente asobola okulwala whereby nti yeetisse omugugu gwa famire ye yonna. Mwenjagala mbabuulire Chameleone omumulabiraawo ekikoza Chameleone sigamba nti naturale mutono. Chameleone alina omugugu gwa famire nga famire. Chameleone ke kabiriiti ka famire eyo. Olwaleero ne kamala kavaawo toddayo kuwulira kigambo mayanja famire nga kyegiriisa mu ggwanga. Ekiwulira kankurifaringire ne ku nsonga ya mutabani we gye yavuddeyo n'ayogera. Chameleone kisiyoko mukosa ku bulamu bwe. Junior tolabanga ng'olina buli kimu ensi ekusinza ekuwanika naye nga abakuyita taata be wandifuniddeko essanyu tebaliiwo. Eyo kayoka toki esobola okumala okukosa obwongo. Mulimu Chameleone ebintu byakola naye mwennyini asobola okudda ebbali n'agamba biki bino lwakuba nti ffe bannayuganda kati Chameleone twamusonyiirayo. Chameleone ne wakeera ku makya n'akuba omuntu gwakubye gwe gusinga. Era bakubuuza kati gwe tomumanyi. Lwaki wabadde ogenda omuvunaana? Chameleone Timo kyayogedde wenkiwakanyiza. Chameleone talina mulimu gwa gavumenti gwasobola kukola. Kuba Chameleone tamanyi embeera za Chameleone tuzimanyi bulungi nnyo. Chameleone tosobola mukontrolinga nti omutwalire ku ntolizo. You cannot kimu bibiri nokamaze mulenga matako. Okiwulira? byebyo byabagamba ye evo obulamu bwe bwonna bukyanga amanya nti ama celebrity am number one w'eggwanga amanyi ye boss wa music wa industry ya Uganda teri mulala ate nga ge mazima. Kati gwe bw'ojja mu mbeera yonna eyagala omukkakanya ku bintu bibiri ogenda funa eŋŋuumi oba bagenda kuliisaaga nnyoko. Mukyulo abeera agamba atya Chameleone kati yuyo Bobi Wine yagenze ne King Sahaba mulabi ababadde bamuvuruga oli yamumma kaadi ono Sahaba era olwabo jabi bani ababaza okundaba nti mwana principal zokkulaba ne balinga matako bagambe baddeyo tebagenda kunkolerako content bagambe bagende ye Chameleone Junior awo wenyini awo ku nsonga eyo
Kasoka onosonya okusala mu kimi. Kamiliyoni okugaana okumiitinga Bobi Wine ne King Sir ate atasiko walinzi. Yasiko walinzi. Omuntu womanyanga ati no takwagala. Ate ngeri akogerako birala. Gwate wajjewo mwanirize kati kumwe namwe nani abasinze munno tegeera. Ati kati Timon kubulireko mu mbeera z'obulamu bwe tutamu. Junior wabeera anonga mpemula. N'atuuka Dubai ne bamulaba ng'ali wange tuli mu kulya mmere. Kufe nani abo musiru. Mutabani wa Chameleone yasendese request. Aba Makasi. Tujja kwogera naye mu luzungu. Balista. Saagala nnyo batwekwase nti ffe abayonoonye famire eno. Njagala. Bewulirireko. Bayinza okugamba. Nze awagamba Makasi ovuma taata we. Balista twagala nnyo bantu batwekwase. Naffe famire Aba Makasi, mutabani wa Chameleone, I love you my brother, but I will not bring you today. Tweyongereyo bannange. Mwaleeta biki. Mbadde nkyakugamba. Mbadde nkyakugamba. Aba ngenda kukola live ngenda kuyita. Mbadde nkyakugamba. Timo muwulira. Tuli. Kati obwo bwe bulamu bwa Chameleone. Chameleone okutegeera nti biweddewo nga Katonda maze mujjulula. Kati ze kankweko scenario emu. Nina omuntu ow'amaanyi twakubirako lumu omusajja yanoonye namba ya Chameleone w'amaanyi mu ggwanga ng'alina sho gy'ayagala okuwa Chameleone ne tunoonya ennamba ne tumuwa. Chameleone olwamukubira essimu ana omusajja ne yeeyanjula bulungi. Olina sente? Nti ssebo oyagala sente mmeka? Chameleone yasaba emiliyoni 10. Omusajja n'amugamba nkuwe miliyoni 10. Genda oziwe nnyoko. Genda oziwe nnyoko kuma nnyoko omulinga amatako. Omulowooza mwe bannannyini eggwanga lino. Yamuvuma. Nga katuwadde option nti akkiriza oba agaanye. Ye Kamiri. Kakati abaana b'olwaleero balaba. Laba sappe Abba lyayogereramu. Ye layini ya taata we. Bana abayimbi abalala bonna kankubulireko Katonda kye yawa Chameleone naye mwennyini kyamwebaza nti yamuwa kye yamma abayimbi abalala. Bebekulu tubaagala nnyo. Naye bayimbye beba kuba live waraga. Naye akasajja yo katuka kalinga kalimu ekitambo ekiyimba. Kalinga kalimu Bobi Wine. Kakati politically gundi abadde agamba nti Bobi Wine yascorinze. No. Chameleone kyekika ky'omuntu ekita pretendinga. Owulira Junior? Chameleone kyekika ky'omuntu ekita pretendinga. Chameleone agiyita A, B agiyita B. Chameleone waba takwagala akugambirawo. Chameleone waba akwagala era akwaniriza. Ekyo tekigenda kyuka. Ate mu bulamu bw'ensi eno bwe twatuuka Junior twogere ku mazima. Ensi mwe tutambulira. My dear, omuntu atakwagala tolowooza nga nti agenda kera ku makyakwagale. Baakula babiri lwaki yamumma kkaadi. Saha gwe yaleeta n'alaga ensi lwaki yamuvuma. Ng'era oyanirizaabo mu ddwaliro mbu bazze boze kukolerako mawulire. Kyovula abasinga obungi be nalabe ku social media. Endwala ya Chameleone bagitankana kubanga bamulifaringa ku linnya lye. Chameleone asobola okukuba n'akufundikira nga ye yali mu ddwaliro nga gwe gwakubye. Nanga mu musajja yankubye ekikonde Junior oyo gwe mulaba yangwiridde mu bulago. Naye nga mu butuufu ne bw'ogamba ensiti Junior yakubye Chameleone nga tekisoboka. Kati Chameleone twamusonyirayo bye yakola ne byatannakola ne tumukwasa Katonda. Mulimu abantu abamu be twakwasa Katonda nga yabalamula. Oshitwege. Kati munaye ye Kamiri ekya mutabani we nawulidde ebigambo bya mutabani we. Mutabani simusanyufu eri bajjajjaabe. Omutabani simusanyufu eri bajjajjaabe. Era tobasibira mu nnyumba y'emu.
yabayise evil nenga bana nenga tuve ku byaki omwana ebigambo bye yayogedde lwakuba bannayuganda basinga oluzungu baluwulira luggwako naye singa babiwulidde bulungi bantegedde omwana oyo ekimuli ku mutima nti kinene omwana watuukira okuyita abantu ba famire ye nti evil kiba kinenemu era baba babi olaba junior kati katutangereze kuggwe olina evil sengaawo yakkuba ebisapatu naye n'otamuddiza n'otegeera oyo yentegeera ye yenkula ye naye tovangayo yadde okumuwa platform nti omwogereko gyali kimuluma awulira kimutta andabanyirira naafa kati senga omulaba kati senga ekimudibya waali n'abaana be beyazaala gwe mutima gwe yabasigamu kakati omwana wa kamiliyoni olwaleero ne bato banne abagamba nti mbabuulire bajjajja baffe abo neyokuba kuwummula tetulina kuwummulira kumpi nabo tetuwummulira kumpi nabo mulimu bajjajja abafuukira ddala nga kituufu ba Al-Qaeda okiwulira yes live ogikoledde mu Katanga bannange nange ewange munnange wakyali wazibuzibu abakazi banoba waliwo banoba we bagenda nedda fumbirwa kikyanguli nkyafumbirwa ne bana abasama nabo tebalina ssente abazze bannange junior nze sinnalaba bunaku buli mu basama ba sizoni eno esente obazaalazeewo bana basama banaku twabadde mu nonivi owulira junior twabadde mu nonivi omusama nansaba lifuti neŋŋamba kakati ebweru muyengererayo ki